omugamba mutya obulamu bulungi butya nga bakutaddeko ekivulu ku lunaku lwero omushiba yakutaddeko ekivulu bantaddeko ekivulu naye bo abantaddeko ekivulu amazima bagamanyi bulungi n'abantu abali wano ku TV abandaba abantu bamanyi bulungi nti nangidde 20 years of King Michael omwaka mulamba natandika okulanga 20 years of King Michael nga sinaba nakola listeners party wenayitira abantu Cubana so abantu bamanya amazima ate abantu baliko okunyigiriza omunaku abantu baliko okunyigiriza abantu nga ffe abesonda obusente bwaffe okuba nti naffe tukola ki tubako gye twetuusaako so nze ngamba nga mpita abawagizi bange yonna gye bali 20 years of King Michael 15 September erugogo. Okay. Yeah. Vice President wamukubiddeko Sheebah kuba yalinga kati be babatwala mu business. Sisobola mukubira nga neke nyini babadde bakiraba. Okitegeera Kenzo ye president wa federation. Vice President ye Sheebah. Nene batalumirirwa muyimbi nganze agenda nga newola akasente newola ko wano ku depositinga newola wali okulaba nti nange nkola ki nfuna ku school fees w'abaana bone basalawo bakole ekyo abalina sente abalindiridde omusimbi omuyitirivu ne baagala naffe abagudde mu mabanja era tubenga tufiirwa naye nze nkikakasa nti abantu bamanyi ekituufu era bakiraba 20 years of King Michael bajja kujja bampagire. Okay. Totiddemu sina kyentidde kubanga olwedde nateekayo kati bano abanyingirira nze kyenjagala abantu abo nze kooti njitadde mu bantu abantu basala amazima bamanye nti Michael yasooka okulanga Michael azaalanga ng'alanga ekintu kye ng'alanga ekintu kye first of all Gravity yankubira essimu nga yagala okugula date yange eyo ne mugamba Gravity it's not all about money nange njagala okulaga abantu okitegeera kuba wentuuse ne experience gyempiseemu emyaka 2 mu ndongo okitegeera mutima najja nangamba abaswangizi babadde baagala date yo ogitunda ne bagamba nedda mutima situndda date yange okitegeera njagala nange kusanyusa abantu bange however much bameka abaana ababaze nsanyukeko nabo mu kifo ekigazi ekisanyukirwamu okitegeera buli muntu wateeka ne banyumirwa negenza okulaba ate nkitegeera abantadde ku lunaku lwange lwennyini okitegeera kati nentunula nga sirina kyakola already nayitadde abantu sisobola kupuling out kuba however much bagamba mbujjayo ogenda kufiirwa bigenda kusala ffe tulina budget eranga wetolina kyogamba abantu nina kyensobola okugamba abantu abawagiza abange basobola okujja ne bandaba ani agamba nti tolina kyogamba abantu gye bali era obiwulira mu bantu ti Michael talina kyagamba abantu naye nina family nina abaana nange ndi muzadde nina responsibilities mulekeraawo okumalamu abayimbi amaanyi era kyensaba abawagizi baffe bonna abali eyo oba ddala ng'owagira King Michael tonola olaba amazima olabe Michael alangidde ebbanga ki ojja omuwagire kyokka kye neesigamyeko bawagizi bange naye bano sibasobola kuba balina ssente balina buli kimu balina budget bantaddeko mu Nigeria can you imagine ekyereere kuba ntaddeko mu Nigeria bamuwadde obutitimbe bw'ensimbi ajayimbe era omunauganda asasule era omunigeria asasule ssente azitwale munnange kuva mu Uganda naye nze bwendi olowooza nti okuteekako ekivulu ekirala kyavudde kuba nti weekyanga n'odduka mu federation asekyanga kuva mu federation wabula nababuulira bye balina kukola kitegeera sigamba nti mwe mujja kusalirawo abantu bye mwagala bye baba bagenderako nze nasalawo okugamba nti bakozesa amazima Kenzo ne federation ye Sheebah bakwatagane ne Hildamani batereze etteeka lya copyright kuba bwe baba tebali ku ssente nga bali ku copyright bakwatagane ne Hildamani bakolagane kye baatayagala ndowooza naye nga nze kyenayogera opinion yange kuba ndaba nti bakwatagana ne Hildamani kiba kikolera ddala kuba olwedde oli ali ku fulo ya parliament asobola okuvayo na raisinga issue yaffe than okuba nti tuleekanire no waweeru ya parliament ate ng'etteeka lirina kuyita mu parliament oba kye bannenyeza ekyo nze kyenasalawo kyenalaba nga tekiyinza otuyamba ku tteeka lya copyright naye kiba kyekyabanyiiza mukitegeera I don't know kunteekawo ku lunaku lwange olwa 15 lwennangidde omwaka mulamba si kirungi kati kino olowooza mulina asobola ddala okwegatta baba basobola okuteekako ekivulu ng'olanze kumpi omwaka mulamba from last year ojobaga ogenda teeka September ate osigaze emyezi 2 ne bakuteekako ekivulu ddala muyinza okukwatagana abayimbi ne mwegatta era olowooza baagaliza industry nga kyojja olaba nze ndi ready okwegatta n'abayimbi abalwanirira omuyimbi oyo wa wansi abalwanirira omuntu abatali afterman abalwanirira ekitone kyabwe okulaba ndi nze kati nze nayimba dda nayimba ziwandekeera omwana nayimba zikwatakwata mukomuko ezo nyimba singa nzifunamu ssente mu telecom companies ezo mukola tunes singa nzifunamu ssente mu UPRS singa nzifunamu ssente muki okitegeera naye tetufuna ssente okitegeera kati ate ojja okirwanirira olabe nti n'omuyimbi owa wansi aleme kubonaabona okitegedde abeere ng'agenda okutuuka waafunira ssente nga kyekyo ate tebakyagala okitegedde nze ekyo sijja kikkiriza wabula nja kgenda n'omuntu ategeera kye ŋŋamba ngende n'omuyimbi owa wansi ngende n'omuntu owa wansi nga bwekola ki
so kati baba basazeewo bo kunteekako Kivulu nze ekkooti ngitadde mu bantu naye bategeere nti nange nina obuvunaanyizibwa ng'omuzadde nina amabanja nina biki nange byenjagala okwejjamu kati sente ate okuddira okuziwa mu Nigeria okitegeera azitwale e Uganda bankoze bubi nnyo naye nga kyo erina okubaayo ya King Mike come what may. Bw'oyogera bw'otyo olinga agezaako kitegeeza nti federation yali after money, it's not about kulwanirira muntu wa kati federation anti beba kati nga bwebanga federation bo bazze ne balabanga bennyini otegedde bennyini nga nkyali tukyagenda mu meeting ezo za federation bennyini bye bagambanga nti bannaayo omuyimbi alina okubanga akulaakulana omuyimbi alina okubanga bw'aba akoze Kivulu tetumuteekako Kivulu kirala ge mateeka ge balina okubaga naye ate be bennyini ng'aba federation president nogattako vice president be bakiwombyemu omutwe I feel bad, I feel the pain naye sirina kyakola nti nateekayo dda nsaba busabi muntu kujja kumpagira amanye amazima era amanye ekituufu. Have you tried to contact Ed Kenzo n'omugamba lwaki bakuteekako Ekivulu ate ng'oli muyimbi munnaabwe? Bannange bo nga tebasobola kuncontactinga nga nze yasooka nenteekayo 15 ne bagamba ne batuna baga ene King Mike azaala nga 15 kuva January kitegeera lwaki muteekako ng'ebola emyezi ebiri kitegeera bo lwaki tebajja ne banneebuuzaako ne bagamba kiri kitya kitegeera naye bo ne bateekayo obuteesi bagamba munze sirina kye mbagamba it's okay bemba sirina kye mbagamba mbagambye nina omuwagizi wange avuga boda avuga takisi owakatale owaki asobola okumanya nti Michael ataddeyo Ekivulu era bajja kujja bakole ki bo bampagide. How can you explain the hypocrisy eri mu bayimbi okusinziira ku byolabira kutuusizzaako? Sina nangeri gyensobola kinnyonnyola mako siina kubanga nze byendaba binewunyisa bwewunyisa tugamba tugenda wane industry yaffe bwe tubanga mufo ky'okutereeza ate tujjeyo bisoko efumita okitegedde. You imagine tikati shokali zigenda kubeerawo 15 September ne after September kye kigenda okubeerawo singa nabanga nfiiriddwa nga bafunye oba nga nfunye nga bafiiriddwa kijja kusigala nga era tusika muduwa okitegedde. Nze munnange kyo yange gyereera mpita abawagizi bange mbagamba mutunule mulaba amazima mumanye nti Mike alangidde ebbanga ddene bayingiridde muyingirire ne sitankula ntalo be bantankuddeko okulaba nti bateekawo nze nfiirwe bo bafune okitegeera era nja kwebaza ne Spice Diana okuba nti mu deposit gwe bagabira abayimbi okugenda okuyimba ewaabwe ye yaziganye n'agamba nedda nze 15 olwa Michael okitegeera naye nga bo baddidde oli bamuwadde emitwalo n'emitwalo gya dola n'abayimbi bawano bali mu bawa deposit okufiiriza King Michael naye so yange gyeri. So olaba kino ekyokubuukinga abayimbi kwagala kubalemesa kujja kupafoomingirako basobole okwagala kisobokeera kuba abayimbi bali mu bakubira bakima deposit bakola batya kulaba nti era bagenda eri naye nze sifaayo okitegeera kuba omanyi bulungi nti nze nyimbidde ku bayimbi bonna kumpi nga bakola concerts zaabwe mukimanyi nti bayimbi bonna mbayimbiddeko sirina ssente zagenda nga mpa bayimbi deposit okujja okuyimba ku concert yange naye ngenda kuba bwegayiriza buli muyimbi ali eyo ategeere nti King Mike alinayo concert nga 15 September ajje ku lw'obulungi bwa Michael n'enkolagana gye tubadde tukolagana mu industry. Should we send Katulunawuli wakati wa King Michael ne federation? Tokiraba bwe tokiraba nti kiri straight bantunuzaamu mutegeere naye lwaki bantunuzaamu sirina mutawaana bonna balina ssente balina buli kimu balina budget ya buli kimu kye bagenda okukola naye nze kyenaaba nsobodde era gwe omuntu aliyo oba olabye ku TV oba olabye ku simu yo ng'olaba nti tugamba nti 15 September jangu mpagire. Ekigambibwa nti muyinza okuba muli mu kabadi kakutika Kivulu kyo kituufu? Bwe tuba nga tuli mu kabadi kakutika Kivulu kyange sirina kye nkimanyiiko okitegeera naye bwe tuba nga tetuli mu kabadi kakutika Kivulu kyange bankoze bubi nnyo si kituufu ekyo. Obubaka obusembayo eri abakulaba ku nsonga y'Ekivulu kyo ne Kivulu kye bakutaddeko? Obubaka obusembayo eri abantu abali mu kundaba essaawa eno bantu mbagamba nti nga 15 September y'embaga yange okitegeera ne bw'otolijja kuziika naye ng'ogize ku mbaga yange eyo ogenda kuba onkoledde ekyamaanyi. 15 September bannaye mujje muwagire King Michael ali Lugogo teri kukyusa teri kukola ki naye bananteekako bitya naye banaleeta Omumerika ne bamwongera ku Munigeria nze Munnayuganda wendi e Lugogo nga 15 mujje mundage ku buwagizi nange bawagizi bange. King Michael away from your Kivulu amawulire gafulumye olweggulo nga galaga Dr. Jose Chameleon embeera mbi ate gw'omu ku best friend be batamuva ku lusegere kiri kitya? Dr. Jose Chameleon nze musabira
okuba nti awona. Dr. Jose Chameleone mbadde naye ebbanga ddene ne concert ye yaggwanga mujje era yagirimba ali under medication mutegeera. Ng'era Dr. Ian yakola ki yali mu tutreatinga mukitegeera n'emivuyo egyali backstage gye mwalaba gyonna gyali gyakukakkanya Kamili kuba yali mulwadde ate nga bamuleetako effujjo bamuleekanya ng'omusawo yagambye tebamuleekanira ate ng'ayimba. So Chameleone musabira ssaala awone kuba Chameleone mukimanyi bulungi wano mu Uganda mutegeera bw'aba mulwadde industry eba ndwadde. So Chameleone tukusabira owone naye Chameleone vaayo naawe otunde mu nsonga eno wadde oli mulwadde. Bebe Cool vaayo otunde mu nsonga eno wadde Bebe Cool oli ku finance wa federation naye osirise ebintu bino bigende mu maaso w'ebiti oli eyo tolina kyonyega ku kigenda mu maaso. Chameleone oli mulwadde naye osobola okutayipinga okitegeera. Kati ndi kubayimbi mikwano gyange okitegeera baveeyo bapromoters mupromota muveeyo mulabe ensonga eno ddala tuufu oba okitegeera kubanga kyetulwanira okutereeza industry nemugala laba nga ebintu byonoonese biri wasi temulyoke muveeyo mwogere mumulabe ddala kituufu ekintu ekyo. Siri musanyufu naye nga nze mmanyi ngenda kuyimbira abantu na 15 Septemba era mbayita erugogo. Naye nga gezezaako omukubirako n'obuuzaako embeera bw'eyimiridde twasembye wuyanga bagaba mpike mu IC ani omuyimbi Jose Chameleone. Jose Chameleone simuze kati tosobola kwogera naye kireka embeera si nnungi era bulungi naye era nzigezaako nga bosobola kuba ku Michael ne Chameleone ekyo ki ekyensi yonna ekimanyi.